Wadde leero enkuba ekedde kutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abakkiriza ku ttaka ettukuvu ery'e ku kanisa eya House of Prayer Ministries International tekibaganye kubiibya nga bwe beetegekera olukuŋŋaana olwa Independence Night 2022 oluteekeddwa mu kisaawe e Kololo ku lwakutaano luno. Yanyamba abooluganda, yanyamba abooluganda, omusajja yanyamba. Omusumba Alozias Bugingo olutuse ku kituuti asanze abaweereza abasooseewo nga bakuttedde omuliro n'aseesaamu buseesa. Obwedda babiibya n'okutendereza nga bwe bayimba Kololo Independence Night wakati mu ssanyu n'okubukira waggulu. Lwakutaano Kololo Independence Night. Wanika mikono ozirira Yesu. Buruka. Omusumba Alozias Bugingo ategeezezza nti entegeka zonna ziwedde era omugenyi omukulu ye Katonda. Ekiriwo mu ggwanga lyonna ne mawanga agatuliranye ne mu nsi yonna lwe lukuŋŋaana gaggadde olugenda okusooka okubeera mu ggwanga kasookedde COVID atulibwa ku nfeete. Olukuŋŋaana abantu bonna balwesunga, abantu ab'engeri zonna ate ab'enzikiriza zonna. Munnabudde Bugingo agamba nti ku mulundi guno wadde wagenda kubaawo abaweereza okuyita mu nnyimba naye ekigambo kye kigenda okusinga okubuulirwa. Abasumba beetegese, abayimbi beetegese, tuyisa abasumba okuva mu makanisa amalala beetegese. Titubalanga kubanga sibe twagala ojjirire, twagala ojjirire Katonda. Abayimbi beetegese tetulina gwe tulanga. Enkuŋŋaana zange bw'oba ozigenderedde emyaka nga 2 egiyise nze siranga bantu, nanga Mwoyo Omutukuvu, nanga Katonda. Omugenyi omukulu ye Katonda waffe. Ate omugenyi omukulu buli omu agenda funa akakisa akoogerako naye. Kiŋambire neyiba abayimbi bagenda kubeera batono. Essaala n'ekigambo bye bigenda okusinga kuba tulina ensonga nnya semasonga. Ensonga esooka spiritual independence, ensonga ey'okubiri physical independence, ensonga ey'okusatu financial independence, ensonga ey'okuna mental independence. You know, when you get mental independence, you cannot be stressed. Agamba nti ensi yonna erindiridde olukuŋŋaana luno ng'eggwanga lyetegekera okujaguza emyaka 6 nga lifunye obwetwaze okuva ku Bungereza. Lwakutaano lwa wiiki etuyingidde ng'ennaku z'omwezi 30 lwe lwokutaano olufundikira Sebutemba. Awo ekiro okusaba 6 tuyingire tugende mu October, which is our Independence Month. Uganda is going to mark the 60th Luzungu sirwangu oyina n'okulumawo olulimi awo. 60th ngambira neighbor, Uganda is going to mark its 60th anniversary of our independence. Waliwo enjawulo. Munnabudde Bugingo agamba nti Uganda ekyuse awali ensiko kati bizimbe era akubiriza abakkiriza okwewala okuwuliriza abo abagamba nti Uganda nsimbi. Bw'ogenda okutambulako obutundu obwali obubi ennyo, obutundu obwali obuttiro nga tewabulawo mirambo, kati obutundu obwo bulimu ziikalina, bulimu ebikomera, bulimu development. Genda keyo Enyanama, genda keyo Lubowa. Lubowa yafuuka nawo abagagga oyinza n'okulema oggulayo.
abagamba nti mbi njavu bo bagaggawaliddemu ate era nga n'obukulembeze bwe bumu. Ekisinga okunnuma nti abatulaga nti Uganda eri bubi ate bo bali bulungi ate nga bali mu Uganda. Kiŋambira akuliraanye nti ekisinga okuluma abatulaga nti Uganda eri bubi yeetaaga na buyambi eri ku ccupa ate bo bali bulungi ng'ate era bali mu Uganda. Se mu Uganda mwe babeera. Only that bo ba masters of confusion. Bwe bamala okukonfusinga ng'akataka kuba kagula. Gwe tolina kirungi ky'olaba mu Uganda. Nene bwe baga nti bane mufunemmwe ku butuuze walala kubanga gwe olina passport ne mukyala waalina n'abaana bo balina ate n'amawanga agasobola obbawa obutuuze gonna era tava mu Uganda. Mu Uganda embi mwe basigala. Abasabidde omukisa n'abayite Kololo ku lwakutaano luno ku Independence Night 2022 ebula ku kati ennaku 4 bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni mu kusaba okwa buli Sande. Byatumwebaza Godfrey, Soroti TV, Omunyo.